Challenges obanzi bawe kati challenges zino kanzibawe abaana aba TikTok simanyi bannange challenges zigenda baleetera obuzibu mama waguze ennyanya ku buseere obw'ennyanya ennaku zino ebibala bya buseere ebintu buli kimu bakiseera noddira ennyanya noddira n'amata ga nnyoko ogakutte gwe ogatadde wali bwoti olwokuba olina okukola challenge mumanyi eyo challenge ennaku zinaana gye bakwata ne bakwata ennyanya ne basuulamu ne basuula mata amata obuze pint namba ogyonoonye ofunye ennyanya ya buseere eyo gyolaba eba ya 5 kumpi oba 10 n'ogikwata nti okola challenge zigenda batuusa awabi naye zino kanzibalage nga bwe mulabaawo zino kanzibalage bulazi kanzibalage kanzibawe nammwe mwabamanyi kiri mu giraasi emirembedde sira wanjama ku mutima oli kumpi kukunyandula ondasuubire tageti ndi kusaba kunnandula kuba wanziba amaiso ndi mutulukivo nanjira kati nsigaire lubatootanizirana mwanizira kiri mu giraasi emirembedde n'enzira wanjama ku mutima oli kumpi kukunyandula kano konna suire tageti ndi kusaba kunnandula kuba wanziba amaiso ndi mutulukivo nanjira onangira okototo lwenendagatira manizira kiri mu giraasi emirembedde n'enzira wanja kiri mu giraasi emirembedde sira wanjama ku mutima oli tukyali kiri kitya ndowooza muzirayezezo challenges ebyowunyisa mu nsi tebiggwayo abaana bwe batyo bwe bakikola naye mukana akaseera eyo nga nkugyeyo kansooke nkujjukize nti bannaffe aba Movit bo balina ekyenjawulo kye bakola ekyokuba nga bakujjukiza nti waliwo byoteekeddwa okuba nga okola ku lususu lwo ate olyoka osseeko ebizigo ebya Movit kati kansooke mbawe tips zino okuva mu bannaffe aba Movit ate oluvannyuma ngenda kubanga nkomawo tobaako